Amota mwana wa mama ono nuwa mutwe nga bulijjo yabuvuddeko nakola video nga nemulugunya ku meya wa Kira municipality omukulu Mutebi abamu mwebuuza lwaki nemulugunyiza mu budde buno nemulugunya lwa nsonga omukulu ono mu kusooka yalaganga atagenda kudda era ne posters mwalabe yali tatimbye posters tajja atandika zitimba naye nze nabagamba nti abantu ba DP kizibu nnyo okwagala NUP mu mutima kizibu mulimu abalungi abamu abakkiriza ne bagamba nti NUP kati yeriwo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yaliwo katutambule naye naye tulinamu n'enkwezenge nga zo eimu yaabwe yali nti NUP essaawa zino yeriko yeyina amaanyi yeyinase katwewogomeko mu NUP tufune kaadi be basajja nga bambwa kakembo tekamwa abatufuukidde ekizibu bampuga style kakati naddala ku mutendera gw'abakansalazi ne bammeeya bangi nnyo abafaanana mbwa kakembo tekamwa bino mbikola wano publicly nga njagala you come out and challenge me gwalya mu ngalo za Mutebi gw'oboolaba bye njogera bulimba bye nneemulugunyako jangu with the facts kale katukitwale nti Meya Mutebi anoonya ekisanja ekyokusatu gwe tusuubira nti musajja ali experienced bulungi nnyo mu by'obukulembeze naddala ku local government oŋŋamba otya nti olwaleero NUP esinza bakansalazi abangi yalemwa okulonda sipiika nga wa NUP obukiiko obulondebwa bakansalazi NUP nabo nebufiirwa netasobola kubuwangula DP ne FDC ne babuwangula naye nga NUP yesinzaako bakansalazi abangi eyo sijja kunenyezaayo omuntu ayinza okugamba nti teyanditegeredde bakansalazi kale katugende ku executive ye yennyini tunoye secretary for finance yakwata n'abuwa wa DP teyabuwa bwa NUP tutunoye secretary for works kale eyo tebatera kuzigaba era bammeeya be bazitwala ziba zaabwe ezo zo tebatera kola tebatera kuzigaba bammeeya abasinga tebazigaba ekifo ekyo yakibeeramu katugende ku secretary for production eyo naye yagikwata n'agiwa wa FDC mpozi ndowooza deputy mayor kwe yakwata n'awa owa NUP oyo mukyala Rashida ate naye aliko obusitole we buli awo yesitajja kuyingiramu nnyo naye abaffe oŋŋambye nti obwa sipiika tubufiiriddwa obukiiko tubufiiriddwa NUP ffe tulina meeya ate ffe tusinza bakansalazi abangi ku Kira municipality maama ne executive nayo neerema okutuulako aba NUP kale basatu oba kale babiri kubanga ebifo biri bina kale ne tugamba kinene kya secretary for works okitutte oli wa NUP DP yadde ogyagala nnyo kale keefuneyo ekifo kimu maama yawe wetuvaawo sagali ettaka y'ebulindo 25% ekkirira ku bachairman yabatoolebwako ettaka eryo ligulwe era ne ligulibwa ng'ekigendererwa kyakuyiwako kasasiro lyenaakuŋŋanyizibwa mu Kira municipality kale tetuganye enkulaakulana ejja oba ekiseera kyatuuka nti ettaka eryo yali yeetooloddwa amayumba ag'ebbeeyi oba abagagga abantu balizzeeko temusobola yiwawo kasasiro ne mugamba ali n'ettaka katulireke katugule ettaka era nga mwakola ne mugula emmenvu ne mugula ettaka eddala naye sinsi nti ekigendererwa ky'ettaka lino okugulibwa kyali kyakuyambako bantu ba Kira municipality nawulirako ebiseera ebyo Nakawa Vocational Institute yayagalako yasaba yateeka kusaba kwayo mugiwe ettaka eyo esobole okuteekako institute n'ayamba abantu ba Kira municipality esongulwe eve wali ejje ebulindo naye nawulirako nti meeya gw'omu kubaali emabega w'okulemesa Nakawa Vocational Institute oteekebwawo olwansonga ndowooza baali tebakuwa ku mutemwa kakati ate kijja kitya ne tulaba ng'oyimiridde n'abayiso ne minisita wa defense ettaka eryo mulikwata muli wayiso yes kale oyinza okugamba nti tuwaza presidential directive naye njagala mutulage ku presidential directive eyo kubanga of course Museveni tasobola ku ordaringa boodarinzi ettaka ngeri eryagulwa council ya Kira municipality
n'abagamba bugambye kati mbagambye ettaka eryo muliweeyiso kubako presidential directive. Ekirala Meeya Mutebi, how comes nti ate gwe muntu omu wadikire yalinga mu lukiiko lw'abakansalaaz nti ettaka babawadde 1.5 billion. Kyokka ng'envuuvuumo ziraga nti ettaka babawa 2.5 billion. Ate ettaka limugamba nti mwaliwayo ku presidential directive, how comes nti ate liriko compensation. Singa ebadde ministry tugeze eya Wakisi nti eyagala otwala ettaka eryo erikozese, kitegeeza yandibadde compensatinga abantu abali ako. It's understandable nti eri mu compensating abantu bali okwo. Naye otugamba presidential directive ate the same time n'otulaga nti ate sente 1.5 billion zezazze, awo si kitegeera. Kitegeeza mu bufunze ettaka lyatundwa. Nyenga muli wa ISO, muli Nyimye Vocational Institute. Nze na buli kati ntebuuza Secretary General wa NRM Tadwongo atuuka otya okujja mu ofiisi yo nakwasa manifesto ya NRM era ne mupozinga ne mu kifaananyi. Kale singa kyali nti Tadwongo ayingidde ofiisi yo akwasiza manifesto ya NRM nawe omukutte, naawe okutte manifesto yaffe ya NUP ogimukwasizza. Nze kino nkikoze sitwagala tutuuke eyo, kubanga this is the last time bana abasajja bagenda kuzanya NUP akasembayo. NUP egenda kera ku Macheba wekadi bakolere vurugu gotawuliranga nako naddala mu bakansalazi. Gotolooza ndi bambaka kembotika mu baweddemu, babedi bwani kabaweddemu, bampuga baweddemu. Njagala twebereremu. Nze tonyigira naye at least nze kigenda kwa on record nti nayogera. Era gwe wenna ali mu ngalo za Mutebi, njagala just ompe buwi evidence ebyo byenkusomye. Njagala ompe ku presidential directive eyo. Ontegedde bulungi nnyo. Abankumire.